Dadi yonna gye mutulabira mwebale kutumbula n'okutwagala ennyo. Platinum Wellness Spa wamu ne Arapic Style Adhesive be batuteekamu ssente ne tusobola okuba nti tubaweereza Monday paka Lwakutaano. Monday paka Lwakutaano kawunye mu 360 ebeerawo. Ekyenjawulo ekibeera ku Lwakutaano mbeera ne muganda wange Ray Superstar n'omugenyi ow'enjawulo on that day. Ne tukubaganya ebiruzo kuba bikoze week, but for the first days of the week, Monday to Friday to Thursday, ebeera entirely about the news that has transpired in the entertainment business. Iranga ngabulijo ndine Tash Biebe, Tash Habi. Tash Habi, how you doing? I'm good. I'm good. Mbala musiza balunja bekumira ku BBS Terefayina kuva kumacha paka lwagulo ne tuberanga kwetu tulaba programs ezenjawulo era ne kawunye muni mugikwasaganya. Fetu batusa kwa entertainment na bitebifa ku bayimbi bafe ba superstars bafe n'abantu abalala babulijo. Of course fetera kwekubira one side mutukole basere bubu kawula te Platinum bakugamba agwayagala okubanga atola bikabulunji oyagala olusulo luberenga luli malidadi bulungi sana. Gwo muchala yagala okola facials tuina jacuzzi for the lovers nabagamba temubeera nnyo wakawa bowa obolumo itanko ku Platinum noza sule mitwala 25 tebuli Lwakutaano tukusaliyako ku mitwalo 12 kitundu atuina Moroccan bath abantu abalina ensunga za kulema kwegamba ekikwatagana n'olusu n'obulamu obwo tukola massage z'abalwadde nafuna akabenja amagumba gannuma omugongo gwaganda n'ebirala bingi jangu ku Platinum oba tukubire ku namba isimu 070 884 atuli wali buziga ku Kyeru kuli Teletubbies School oboji ogisukako bwoti ngove makindye obove ebuziga wetandikira wali wakapande ka Lumala Access. We are off Lumala Access 10 meters wonno obo tukidde ddala ku maka ge bayise Platinum Wellness Spa. Okay, and of course Arapic Style Adhesive tukola semitas bana Uganda olwaleero specially njagala kuwishinga muganda ffe Mbazira Tony Masa tujja kikola mu bitiibwa. Today is his birthday. Our spokesperson Mbazira Tony, a spokesperson wa Arapic Style Adhesive. We celebrate you, brother. You generated the fun in binyanya nyanya. Era history will write good about you kunsonge yo. I celebrate you for that. Mbazira Tony mukama yebale kutusa kunakulu. No tujja kuba njakuwa kubifaananyi maaso awo waliwo ebifaananyi awo maaso nendo zakatusumulula emboozi straight away tutandikire ku mboozi y'omukulu Dr. Chameleone Joseph Mayanja emboozi tubana nnyingi naye ng'omwana ono ddala akola amawulire tulina okukikkiriza ku nsonga z'akapekeke yawa muganda we abantu tebamugenze bulungi twamubadde bine tumugamba ate emize gye tuli mugoba taata w'eggwanga gyali mu kulwanirira mazima egiri mu mukuba erinnya ebbimba zungu ate kati gwe gy'oleeta ewaka oyagala kuba ki era nga wotuuka ku social media kyabadde kitoketa sikitanzikire under pressure it had to come out and say sorry to the public, sorry to Ugandans, sorry to the young generation, sorry to abaana abato abalabye ekikolwa ky'okuba nti yapekinze muganda we ku stage. Actually, you see bagamba when something becomes a mistake then weddamu neefuuka habit bwemugirengako neefuuka character kati kino kibadde kifuuse e character gubadde kisusse we kirina okukoma because you had done the same thing netulowooza maybe kyagenda nekiyitawo biyisa accidentally nekiddamu next day kati kibadde mutuufu kifuuse nga kisusse but I'm glad that he has apologized. Dr. Yetondedde eggwanga ate abawagizi be bangi n'olwekyo tumuyigirako he had to come out and say sorry as a public figure. My name is Joseph Chameleone Mayanja. I hope this message finds everybody very well. First and foremost, I want to thank you, my fans, friends, and the whole country, the whole continent for supporting Legend Gwanga Muje, the long-awaited concert that we enjoyed last weekend. I wish to use this opportunity to also apologize to my fans, friends, for the deed me and Weasel shared on stage. I know most of my friends are really offended and didn't carry it lightly. I sincerely apologize. It was just too much energy, excitement. I actually regret it. The energy was so high and it was just a wrong way to share it with Weasel, my brother, and I also apologize on behalf of him. Thank you so much for accepting my apologies. Thank you so much for that. It is very important for me to sit there. I want to thank you for thank you, sister. Thank you, DJ, Jose, Ensi, and the management of the Teresa man. When I'm apology because I already said it, right? Yo, I got emotional. Still here, and people threw so many songs to me.
Neddayo, but my family and my brothers supported me. Nani muntu, I apologize to everybody who walked in. But beyond that all, Juana, thank you people, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, ndowooza mukirabye bulungi omukulu yeetonze n'omwana omuto abaddeyo ng'osuubira ekikolwa ky'okubanga ate owatupeke ku mimwa abalenzi banno mu Africa tekikkirizibwa mu cultures zaffe bazadde baffe tebakitwala bulungi. Abazungu bano bayinza okunoonya Chameleone kuba bategedde alina amaanyi bamwebuzisa ebibuuzo ebyo naddala ye buli jalowooza ali mu muzannyo naye ddala ebintu bino tobiwagira nga baagala omuprovokinga kasita n'agamba tabiwagira bagenda mubaninga America. Mzee ajja mulwanirira. But whatever happens, I think let's stand strong to our values and our culture. I don't know why. Kino kitaasa abaana baffe ab'encha. Kino kiyamba ggwanga lyaffe nga ffe. Ebibonyabonya bannayuganda Ensi. I don't know why this is even a factor. I don't really know. It is because of those international donors and stuff. No, actually, why chimwe encouraging such a thing? No sanga omwana omuto ddala omwana ow'obuwala ali ku social media promoting kintu bwe kiti na muwala munno bana mulenzi munne ne weewunya oba omuzadde yamuzaala bambi tamulowoozaako oba ekikamwava. But anyway